masira ogwali omusu kati gwe masira akolisayo nnyo ate mukumulamu okwo nyongera ddala okwebaza nti obalinyo baidala okutulaba Delta TV kuwuli tugamba Delta TV tukole tongakongeza kukubiriza kulala namaanyi lwakuba akaseera ketulimu munange kakubeera waka mubeere waka mwekuume atambuddeko masike ekubeereko sanitizer tambula nako waliwo buno sanitizer obutono ese otambula nako musawo otambule nako nyongera ddala okusaasira mmwe mwenna abafiiriddwako abantu bammwe abantu b'ennaasana kitayo nnyo kitalo ddala olwabo abatuvaako nkimanyi bangi abamu ne bategeera leeti abalala ne mbategeera mangu ate waliwo ne tutategeera oba mukitegeera so mbasaasideko abantu mwenna mu bitundu ebyenjawulo twafiirwa banange mama Uganda kitalo nnyo tusaasira abafamire naye ne twongera okwegumya kubanga ffenna lyekkubo naye kibi nnyo tukyali ne Kasule ne mama we mama wa Kasule lero yayogera olunaku lwayo tutuukidde Kasule yakamala okulwala batugambye nti yalwala okuva ku Lwokuna ekintu kyamuvuddeko lwa Sunday because fe Monday we tubadde wano nga tugezaako okumanya ddala ki ekiriwo yabanyumira mwasanyuka mwaseka zi TikTok zatambula naye abaffe bwe tutyo bwe twali tuyina okukimaliriza ajja tunyumize munyumirwe emboozi ate muleme kumuyamba kale ne tukitwala nti oba oli awo temwategeera nnyo kizibu kye bwe kyali so olwaleero lwe tufunye chance okulaba maama gwatabadde ku TV katono lwe tufunye chance okulaba ku maama okwongera okuttaanya obulwadde bwa Kasule magambe wotutukidde eno maama badde mukambwe muzibu nga yeekokkola bannamawulire emikutu gyonna omwana we gye yaliko naye n'atafunayo buyambi bwonna tebyali byangu like wabiwuliranga kiki kye wasuubira kati nawuliranga ogwasooka tata wange ye yankubira nangamba owange lwaki munsombeera entalo kati omwana ebigambo byali mu kutwogerako byebiki nemubuuza ebigambo bitya ayise wano nangamba agenze mu wino ninziruka nteekeko ki nimbiwulira kati muganda wange nangamba ti ayinza okuba omwana yeekyayi anoonya ki buyambi gokyayina ssente nawe kennyini sente ozeewola bwewozi looni zezikulinga looni zikulemya n'okwebaka onoonya kujjanjaba mwana nsirika nali ndi awo nga muwulira ogwokubiri nga mukubira ng'akwata mayi bw'aba yazizza omusango ayaya tasalawo endi ayinza n'okumala omwezi okugjako ng'awulira nti nno embeera esooka mukuba bulungi n'atandika ogamba mama sibyate nno mama wo n'akukubira ku simu akubuzeeko naye nga yazizza omusango tosalawo endi nze ndi mukambwe nga mubuuza oliwa ndi ano mu kibuga nga mugamba nagamba ntya ze mama nange nkooyo okulwala nga ate ngamba tokyalina ssente batusaba ssente sizira ne mugamba okola nange nkola sonde babiri tufune ssente okugenda okwo ku leediyo kwe kwaleeta abantu otulekerera ne tusigala bameka nga buli omu agamba ate oba twasazeewo okgenda ku ki ku leediyo kakati nga mugamba nti ogenze ku leediyo n'oyogera by'omanyi ne by'otamanyi naye ebimu obisaze bwe ntyo mugamba lekerawo okusala ebigambo yanziramu n'asirika tanziramu sijja muwaayiriza Kasule oyo gw'olaba tanziramu era bwe tuba twogera ekigambo abeera wansi nze tambuuza ng'ayimiridde ne bw'aba azze wendi nga tuli naawe nga tutudde bwe tuti Kasule tayimirira ng'ate takumanya oli mukwano gwange tusanze tutudde bwe tuti afukamira wansi n'atubuuza fembi sibyotyanno maama sibyotyanno maama naawe akuyita maama n'atambula n'akola ki gajja ng'afukamira wendi yafukamira wabweru ku madaala sibyotyanno maama nga mugamba nva maaso yayimuka buyimusi n'agenda kati wayitawo ennaku muganda wange nangamba sisita wange gwembeera naye gwenkola naye nangamba mwana oyo muyite ayinza okufuna omuntu n'atuyambako bwe tulaba nga tuzunze nnyo nga muyita
mugamba nti gy'oli wasabye obuyambi wafunye awatuufu we tugenda kati oba wawonye ng'asirika ng'agenda okuva olwo nentamu aba TV nentamu aba leediyo kuba Kasule bw'aba nebbako ye n'agenda anoonya obulamu ate ne batamufaako ebeera nga bamufudde bizinesi ono si bizinesi wabula alina ekizibu kye ng'omuntu nsaba babeere nga bamuleke kuba Kasule obulwadde bumulumye okuva nga wa myaka 8 kati alina emyaka 22 namuzaala 1998 kiraba kati z'emyaka emeka kiraba Kasule olumbe lumulumye okuva nga wa myaka 8 ngezezzaako luganye n'aba leediyo bo bamukozesa bukozesa oluusi naoba abantu abebbali waliwo oba wa famire yange ayinza otuyamba nga yasooza Kasule kati Kasule olw'obusungu kuba anoonya abamuyamba ayogera n'ekyo nti jjajja yansooza okiraba oba bamunenyako ng'omwana omuto bw'alina okunenyezebwa nawe mumanyi abaana kati agamba nti ne jjajja yankuba naye nga mwana buli mwana abeera mu kkubo lya kukola ki naye aba leediyo bonna mbasaba nga ndi mu maaso gammwe Kasule mumuleke wabula bazira kisaabaliyo abasobola okunnyamba saba kunzijanjabira ku mwana nzijanjaba okuva nga wa myaka 9 paka nakati ekituufu ekiruma omwana kyambula buli kimu kye baŋŋamba nkigezezzaako siina we kyesitekoze buli kimu nkigezezzaako naye omwana agaanye okuwona ate sikyalina ssente sikyalina mulimu omulimu gwaggwawo waliwo wagambidde mabegako nti weewola emitwalo 7 ng'ogenda kujjanjaba nakati nkyasasula bangi teyawo oyo amukuumyeko okumala emyezi kimumaddeko emyezi nga 3 tekimukubye kumala myezi nga 3 naye bwe kyakomawo n'amaanyi nnyo kolo nali manya afudde n'okufa kuba kolo kyamukubira weeks 2 nabanga tasobola kuyimirira nga mutininya alinga oluti bw'ati era kolo nayayaana nnyo nsaba taata kunsonyiwa nayayaana n'ennyumba naawe naye nsaba onsonyiwe bw'oba ondabye maama yali nakuyayaana nga ndaba mundekeredde ndi mu bbanga omwana nfaako gate ndi omu tata wange bwemma nakusobola nsaba onsonyiwe nyamba onzijanjabire ku mwana kuba olumbe lwamukwatira wuwo nsaba onsonyiwe nange ndi mwana ng'abaana abalala tata nzijanjabira ku mwana nsonyiwe bwemba nakusobya mama wange ali ewaka nsaba munsonyiwe munyambeko mundekeredde mbonyebonye nnyo n'omwana buli wensula bange oba lwa mwana sobola kusula wantu ne wayita myezi 4 ne batangoba ng'omwana olume lumugolomya oli agamba twala omwana wo nsaba munsonyiwe naye munyambeko baganda bange mwenna mbasaba munkwatireko nga mundekeredde temundekerera tata tongoba waka maama gamba tata tangoba waka wabula nyambe buyambi ku mwana sikyayina wadde ekikumi n'ekyokulya kimbula nga nsonda sente kubanga omwana essaawa yonna bakuyita tata nsaba onsonyiwe twema nakusobya maama ali ewaka maama wankuza sijja kugamba byemabega naye nsaba onsonyiwe munyambe ku mwana baganda bange mwenna muveeyo munyambeko tata lwaki mungoba ewaka olw'omwana nemundeka nensulanga ku mbalaza n'omwana tata wagoba omwana ewaka naye zaali nsobya omuzadde anyiiga naye siina wensula na mwana buli wensula bangoba kuba omwana olume nga lwamukubye tewali amwagala ku muzigo gwe taata ono gwe twegayirira ne maama okay bayinza okuba nga banyiiga naye nga bugambye like omwana yali muto oba nayogera byayogera so bekube mutima bakusonyiwe nze siyombangako nabo tata bwemba nakuddamu ku luno omwana yansukkako ng'ate taata ndi omu
taata gy'oli wanzaala nonzaalirako ne baganda bange. Taata ndi omu. Taata omanyi ebyaffe naye lwaki nange onsuula ne mbanga masiikini nga gy'oli. Kitange tewali mwavu naye nkoyo okubanga masiikini. Nembonaabona n'omwana nga buli wamu bangoba. Taata bwemba nkuddamu n'obusungu oluusi eba nnaku. Saba onsonyiwe. Taata yani? Ye mwami Alunaziwa. Abeera wa? Abeera Bweyogerere. Okay, mwami Alunaziwa, oba tolabye omuntu yenna amumanyi amubuulire amugambe nti munaye muwala we yeetonze wabeerawo kyonna andi wabeera nga bamanyiiko omwana ono engeri gye balina okumujjanjabamu bakimukolere. Yes, bakimukolere kubanga muzadde yenna obulamu bwe mwana we onaaba ali bulungi omuzadde ajja kuba bulungi. Wakuba Kasule talina taata. Nze taata we era nze maama we kubanga wa myaka 7 nga wa myaka 9 taata we yafa nga wa myaka 9 kuba olumbe lwali lwakatandika mukuba nga wa myaka 8 kuba olumbe lwali lwakatandika mukuba nga njogera naye nemugamba omanyi namuyitanga linnya lye konze Kabiri namugamba nga gwe fala nga nickname ze muyita oluusi nga mugamba gwe Bawaguni nga muyita nnya lya mukazi we eka mugamba naye omwana mulwadde kati ye nga ngamba kati ate laba yo mwana nga bwe tumuleeta ng'abadde mulwadde ne tubeera naye emyezi ng'oba 2 tekimukuba nga tata we akyaliwo kyamukubako mulundi gumu ne mugamba omwana namuleeta naye ekintu kyamukubye leero nakirabyeko nangamba tukoze tutya ne tugenda e Bukalango kuba tata we bakatuliki nnyo twakomawo naddayo ewaabwe naddayo wajjajjaawe. Kasule ye mwana omulalu mukyala Kasule akendedde bukendeezi. Kasule mulalu. Kasule yali mulalu. Bino byowulira ku Kasule gye bali abalala ebintu bye bimu naye ye talina taata we walobaida abataata nga we bali naye nga tebafaayo ekyo nakyo gye kiri naye ffe ng'abakazi mumanye gye tukolamu ekintu kyaffe so nga tuwunzika nga tetunagenda eri Kasule oba oliawo njagala ombuuliremu nga tetunatugenda kusimbyayo kasi kyetwagala okujjanjabi n'ebiringa ebyo naye okwata omwana omuwaayo biki byeddawo n'olowoozaamu towulira nga obeera nga gwe gusinga gwansinga era buli wenkutama ku musaalo nsaba Allah ansaasire mugamba gwansinga kuba enkula yange yali nzibu nnyo naye neewunya gye najja essanyu ate nempaayo omwana olwekyo nsaba abakyala oba abawala buli muntu beera n'enniya ekuza omwana wo togabanga omwana ekigambo gaba mwana mu kibunzenze sijja kubannyonnyola bisigadde naye ne bw'oba osula mu kafumbiro oba ku lubalaza beera n'omwana wo kuba senga nze nakeera ku makya ku byaliwo emabega n'embisembeza ne bibeera kumpi wano saali kutte mwana muwa wa kitange naye nabibikka ningamba omuto tanyigira muzadde omuzadde tasobya nenkwata omwana nemuwa muka kitange namutwala ewaka bakoze omwana naye mbadde mbasaba buli muntu akuze omwana we temugabanga abaana ne bw'obuliddwa kyakulya ng'onywedde mazzi fumba agonywe n'omwana wo naye nga mwana wo omuyina okugaba omwana sijja bannyonnyola nti olumbe endumanyi olumbe bampita bwisinga lukubye omwana okugaba omwana ge magoba gano gendimu watuuka okumugabayo waleezeyo ku ssomero nedda saamugabaayo ng'atannemeredde wabula nafuna mulimu nga nkeera n'engambaza omwana wange kuba yali muto yali asoma nasale nga nzija nakyo naye nkitwala ku ssomero kati ku ssomero batica ne bakomawo nakyo ne bajja wano we nali nkola kati
ndowooza maama wange ne tata wange bebawulira nti omwana mbeera naye paka benyinyuka nga ate nkola mulimu gwaki gwa bbaala kuba nali kashiya nga nyinyuka oluusi nkola misana oluusi nkola kiro kati galwe nkoze ekiro emisana bamuleeta munonayo nembeera naye kati akawungezi nze nga sireka mwana wange mu nnyumba nga mwambaza ne musabika ne muleeta ne muyingiza eri mu ofiisi munda nze nenjija ku kawunta neyeebaka bwenyinyuka kumakya nga munaalizaawo nga mwambaza yunifoomu nga agenda nga mutwala nali simuwa muntu nga mutwala ku ssomero kuba essomero lyali kumpi newenkolera mama wange najja nakima naŋŋamba mama omuto mama wange omuto katatange naŋŋamba nti taata wantumye omwana aŋŋambye omwana kamutwala embeere naye osobole okukola maama ono bebetumiikiriza kakuti okwetumiikiriza ne bakima omwana nga gwe sitobasabye basaba kuba bali bamaze ebbanga nga tebandabako ku byaliwo nga sinaba kuzaala byotatugambye tabagambye be bakima ki era we bamukima neŋŋamba taata alabika yeekubye mu mutima ne maama bantwaleko omwana bakole ki banyambeko babeere n'omwana mbeere nga nkola nga mperezaayo ki naye nga saabasaba nze taata wange njogera amazima saabasaba mwe mwajja ne muŋŋamba ku mbeera gye nali mbeeramu n'omwana wange naye osanga era naali mukuziza bangi tebakuziza abaana baabwe awuliriza emboozi eno n'otegeera bulungi ddala ng'olina omuntu yenna gwoyinza okuganda saligezaako wano naye ngenza kugeza kubange naye naawe osobola okuba nga olinayo gwogamba tugezaako wano osobola okugamba nti tusobola okugamba katukwate ssente netunoonya still kubanga era netunafuna omuntu ajja kuba yeetaaga ki ajja kuba yeetaaga ssente mama wakasula embeera naye gyali musi nnungi ow'okusula bamusuza busuza kugamba bali awo byebizibu byetubeeramu nsobola kubeera oyinza okubeerawo emyezi ng'esatu ne lumukuba omuntu tajja kulaba ng'omwana buli kaleeta yeegololera mu nnyumba ye n'atakugoba akugamba ssente ze walimpadde n'onyeewalala baletazeeko nabo okubeera babeeraawo nga waabwe kugamba ayongere okumuyamba ng'omuntu ebyakasule ebyabakyala yabigezako ne bigaana kasule talina mukyala naye ayina mwana wange yali luddawo yali ewaka mwana wange ebigambo bya maama banaye mubitegedde bulungi toyanzanya toyanzeege njagala kaseera kano okawa kasule ajja maama nabagambye luli nti twazize nga munyiivu muzibu ate ebibadde nga bigenda mu maaso nga kasule tabulira maama beekangira ku mpewo so kasule njagala ojje wano eno wetondere maama n'abatulawo bagambe kiki kye twetaaga essaawa zino kubanga kulaba oli munafu oli mulwadde Mama ansaba nsonyiwa byonna byenkoze jaki tutusaba busabe tunonye asobole otuyamba obulwadde obumazeeko eddembe just nsaba busabe yenna asobola otukwatira ku mukono atuyambe atukwatire ku mukono obulwadde bumazeeko eddembe obulwadde bumazeeko eddembe bijja kutereera kasule naye nkusaba toddamu kola mama byatayagala okitegeera buli waba olina wolaga wabuzeeko mubuli ekyo ekigenda mu maaso okitegeera ekibudde mukwano kubanga naye afaayo ali ku ggwe obuwulidde bulungi emboozi ye maama olina kyakyoga nsaba busabi kasule atereere n'abamuwabya bamuleke kasule banaye munafu era nga bw'omulaba twakugambye nti no twatuuse wano eno yalwala lwakuna lwesande obulwadde bwe bwagenze abamuwabya kasule mumuleke mikono gya kasule mu Kampala wonna tusaba mumuyambe twetaaga ssente twetaaga bantu bayinza muyamba kuva mu mbeera ki mu mbeera gy'alimu ne mama abeere bulungi afuneyo omwana omulala sisobola kubeera bulungi nga kasule tawonye kubanga sijja gamba nti leero nja kugenda nze sirina ssanyu
tosobola mama tasobola kubeera na ssanyu nga Kasule ali bw'atyo so tubayambe abamanyi Kasule mu muyambe then abategedde maama wa Kasule kuba muyinza okuba mubadde temumulabangako tukwatiza wamu okulanga tukyusa obulamu bwa Kasule ne maama wa Kasule nze Nassali nkoze ne Simon ku kamera tuli mu budde buzibu nnyo nabagambye tetulabye kwambala mask tunabe mu ngalo tukozese sanitizer abantu bafa tubasaasidde nnyo abate mu bintu bizibu tubasaasidde nnyo mwemwena abafiiriddwako abantu bamwe kitalo ddala then n'abalina abalwadde bannange tusaba Mukama basaasire abalwadde bawone naye nga twongera okwekuuma takumira mpeera kuume mubeere bulungi mweraba embeera twempisiza bulungi n'akato